Mwami Museveni atuuse ku kifo kino akawungeezi era ng'abantu bamulindiridde. Wano waategeereza abaazirwanako mu kitundu ky'e Luweero mu lutalo nti balina okulinda ebbanga eritali ggere nga gavumenti bw'enoonya ensimbi ez'okubasasula. Bano babanja gavumenti ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 1,500 era nga kati emyaka giwedde ddala 3 beddu. So nga yo gavumenti yakasasulako obuwumbi 7 bwokka. Wano Mwami Museveni wanokoledde ensonga 6 gavumenti zeegenda okusimbako essira omuli amasannyalaze, ebyenjigiriza, ebyokwerinda n'enguudo. You can see your road from Matuga to Kapeka has now was done, as you can see. Mulaba oluguudo lwaffe oluva Matuga okutuuka Kapeka luli tayari lwakolebwa. Oluguudo lwammwe oluva Kampala Busunju Hoima lwalukola. Museveni era bano abategeezezza ng'ensimbi eziva mu kitongole ky'emisolo bwe zikyali entono ddala. Ensonga ezo 6 ze twasaako essira ze twasoosowaza are the ones which are getting a base for more investors, what you call Musigansimbi, to come here and therefore get jobs. Museveni era agambye nti amazzi wonna mu ggwanga ebadde ensonga nkulu nnyo nga yeetaagisa okukolako mu ngeri ey'amangu ddala ssaako n'okuwa abalimi ensigo. We are now going to pick new areas, like for instance, water, pensions, and ensigo, now the soldiers. Ye omujaguza w'olunaku Honorable Rose Namayanja atendereza Mwami Museveni olw'obukulembeze bwe era amutendereza olw'okuyamba abavubuka okweggya mu bwavu. Nga omuwanika w'ekibiina ekiri mu buyinza nga natandikira mu bukiiko bw'abavubuka kyongera kulaga ssebo w'ekitiibwa President nti mu Uganda ebintu obirengera wala. Abalala baba tebannabiraba ggwe nga wabiraba dda.